Oya de polisi yasobola okuba nti eremesa Bobi Wine okuba nti ayingira ekibuga kya Kabaale. Omukulu ono yasaze okuba nti ekibuga kino akitambuza n'akikozesa n'ava ku mmotoka n'akisingiza maanyi ku bigere, era nga Kabaale yasobola okuba nti yaniriza Bobi Wine mu bungi. Bobi Wine y'omu ku abo obaolyawo abakulembeze abagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo omutindo n'omulembe ku nkola ey'enjawulo. Twabadde n'abasasi baffe betugenda okuba nti tukutuusaako, era nga buli kimu ojja kifuna nga bwe kiri. Asooka weerabire ku kyabadde Kabaale, olwono olyosooka omanye ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Bampita Ntambi Jimso, of course omukutu gwa Uganda Mukamooli, mwebale kuba nti mutambula naffe, era mwebale kuba nti buli amu tuwagira mugire maaso n'okuba nti musubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Katukomewo ne Bobi Wine. Yeffe tuli bakyali bammwe. Namuliya ngaffe. Twagala nammwe kubakyusiza mbeera. Nabagamba nti nze banaamala okulayira buli wa poliisi ogenda kuba okufuna miliyoni emu. Ate nabo buli wa UPDF ne Kopolo ajja kufuna miliyoni emu. Temusaagala Museveni abakozesa ensobi, kubanga ye Museveni avunze mwalaali. Naye Uganda ekyagenda maaso. So, njagala tukolagane namwe abasirikale, ate nadamu abasirikale. Yesterday, dictator we Gabon gwe bayita Ali Bongo yabeerawo n'ateekawo mutabani we, kati abasirikale bamuliddewo. Kakati mwe aba UPDF sitole ki naye? Njogeredde wano eddakiika ntono kubanga gye tubadde tulina okwogera bakubye abantu ne babagobayo. Bagezaako n'otulemesa okutuuka ku leediyo, naye ne tutuuka ku leediyo ne tubibagamba ate ne wano mbibagambe naki. Kati njagala tugule ofisi yaffe olunaku lwa leero. Naye mbadde njagala nsooke bawe message eno. Abantu b'e Kabaale mwebale kunonda mwanonda. Era olunaku lwa leero okuggyako famire ya Museveni yokka, naye mu Uganda wonna bamanyi nti yenze pulezidenti owalaali. So njagala bategeeza tokulonda kwokka tekumala, tulina okukola ekisingako awo. Mulaba kye mukoze leero, mwalabye Mbalala, mwalabye Foti, mwalabye Kasese. Kati twagala kuzuukusa n'ab'eggulu, twagala kuzuukusa n'ab'ebusoga, twagala kuzuukusa n'ab'esebeyi, twagala kuzuukusa n'ab'Buganda yonna yonna. Essaawa bwe n'abeera etuuse, essaawa ng'etuuse, ekyokola mukimanyi temukimanyi baboyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja kutulaga mukwano. Twagadde bazuukusa, tetunaba kupowa namwe temupowa. Tetunaba kuzikiza namwe temuzikiza. Ekisembayo temukkiriza muntu yenna kubaawula. Mbu abaawula ku ddiini, mbu bano basiraamu, bano bakatuliki, no. Mbu abaawula mbu bano Bakiga, bano Baganda, bano Bateeso, bano Banyankole, bano Bakonzo, no. Tuli omuntu omwe. Abokuba n'ebikutukyakya n'ebimwe ebituluma byebimu, ate bye twagala byebimu. Twagala Uganda empya, twagala Kigezi mpya, twagala ensi empya, ate abagenda ogireeta nze naawe n'oli everyone. So ngenda kubasaba mugume hamwe, simanyi kyekituufu, mubeere wamu tetumanyi koyi. Ensonga zino mbazoogerako ku radio, naye njagala oziddamu. Wano manyi tulinawo batica, naye batica baba wano ne bagenda ebweru
ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala wano. Tulinawo abasawo wano naye abasawo bagenda ebweru ne bakola obwakadaama kubanga tewali musaala. Ensi yaffe ngagga nnyo nnyo nnyo, eno Kigezi ngagga. Naye abantu b'omu Kigezi baavu kubanga eby'obugagga byonna Museveni yabifuula bya famire ye. Bobi wa Uganda yenna Museveni yamufuula wa famire ye. Buli kirombe bwe kiba si kya Museveni kya Janet, bwe kiba si kya Janet kya Sale, bwe kiba nga si kya Sale kya Sodo, bwe kiba nga si kya Sodo kya Muhoozi, bwe kiba si kya Muhoozi kya Labo. Sitole kinaye ebyobugagga bya Uganda birina kubeera byaffe. Amafuta galina kuyamba ffe, gold alina kuyamba ffe, iron ore ali wano Kigezi alina kuyamba ffe, buli kimu kirina kuyamba ffe. Banka ya Kigezi yali wano Museveni yagigala. Lwaki yagigala? Nja kugigulawo nalo. Nanjogere ku bbeeyi y'ebintu, nanjogere ku misolo, nanjogere ku nguudo, n'ebyo byonna mubimanyi. Nja kubagamba solution eryemu removing the dictator. Wano tetuzekola campaign ya kutulonda kuba mwatulonda dda. Eno campaign gye tuliko gyakujjako Museveni oba leero oba nkya oba next week, gyakujjako ani? Tujja kugulawo Uganda empya. Nja kusembayo nga mbasaba bakyali bange muconnectinge buli omu kumwe asobola okufuuka Bobi Wine. Buli omu, every one of you can become Bobi Wine. Eno message njagala gitwale mu ghetto gy'okowa, njagala gitwale ku washing bay, njagala gitwale ku saloon, njagala gitwale everywhere. Utwali tulwanyisa sirimu twamala coming together. Njagala mu coming together tusobole okwewonya Museveni tuzimbe Uganda empya kuba bano ba dictator tusobole okubajjako era tugenda kubajjako naki? People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Nebale nyumwe basinga sikina ndi bakubiyo na kapera naye. Njagala kabereza abaana bonna be baasiba wano e Kabaale, abaana be baasiba yonna mu Uganda, ba political prisoners bonna, ba Olivia Lutaya, ba Machete, ba Kalanzi. Freedom is coming. Era bwe twala obuyinza bonna be basibira obwerere tugenda bajjayo, n'abasiraamu be basibira obwerere nabo tugenda bajjayo bonna naki? Kati mbasaba tube mu ggwanga etto naye batulowooza ng'abakulu, twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abakulu abajjudde omululu, tuteme n'empende ezikuza eggwanga lijjudde amababu. We must rise to the occasion and build a better world. Saba twejjukize mutima ffe Uganda ne Uganda yette. We are the champions, we are the future, we are the best population in the world is under chance. We are the leaders of the future and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. So kimapuja tuyo chiyaba, wano siwe tulina okuba Uganda. Tiwe basebambi, Sukukabambi, Uganda, Tigwe aliyomwana, Wekati tata,
Kwati mama. Cheers. Kampuni mwala kazinda na ina changamba. Amazina ni wanyetacho ndileshia. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Wow. Let's go to Korea. On behalf of Kibesi people, it's our chiga. awereddwa engabo ssaako n'effumu okulaba ng'atabaala bulungi nnyo eggwanga lino ne babako n'ebigambo bye bamugamba eby'enjawulo. Lengera namungi w'omuntu gwe azze okwalirisa Kumashokora makesho waka kuchilangu ohemba murugwati Bobi aza kuisha ageni kuchaka ohemba murugwati Bobi aza kuisha kuchaka President ageze kugulawo office mu butongole banagerengera omuntu abantu ba Kigezi mwebale nnyo lengera namungi w'omuntu Mr. President, Chairman Center Robert Musinguzi, twakwatira mu Kabaale no mu Kigezi awolaba baluni awo wali mu kugula office nangu awula Kabaale tebinala nakusaba kwa bakatula office yo ndero mu ngalo kana kai iguru keta president ngula office tena ni excellence nyowe ndiza kubala. Okay. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Omwezina lya National Unity Platform nomwezina ly'abantu ba Kabaale na Kigezi yona ninyikuraho egi office ya National Unity Platform. agivuddewo mu butongole office lengera essanyu ly'abantu b'Ekigezi. Abantu b'Ekigezi bafunye office ya National Unity Platform. Abantu b'Ekigezi basanyufu nnyo okufuna uniform ya office ya NUP. Abantu b'Ekigezi kugambye naale President agikoledde wano wayogereddeko eri abantu b'Ekigezi oluvannyuma lwa poliisi okugaana wabadde agenda okuba olukuŋŋaana oluvannyuma lw'okugulawo office, naye kyakoze okwogerera wano eno mu kibuga wennyini wakati. Ekirungi kiri ku luguudo lunene eyafa n'eyasika ziro gye baamugobya osanga wabadde na wala, naye asazewo n'ayogerera wano mu kkubo wakati ebigambo bye yali agabagambira eri abantu b'Ekigezi.